Era wowe yambuuza nti gwe naye mwogera ku byennyonyi naye osobola ogivugira wano e Uganda. Can you imagine that would that be a question? Naye Mukama baba nkwatiddeko obulungi ennyonyi kisoboka esobola ogulibwa. Nze n'Enyanza abeesimbyewo ffe twasooka Bobi Wine mu byobufuzi. Actually ffe baatukwata nako nga tuli ne batufuula bayeekera nga tukyali baana bato. Njagala mbuuza abantu bonna babeera awo aboogera wowe yajjaawo ng'azimbye olubuto bulungi n'agamba nze sigenda kuwagira muganda wa Bobi Wine n'omu mbu bonna tebeesimba gye kubanga Museveni. Njala mbabuulire omwami oyo emyaka 15 nga Bobi Wine akyasitwagolinga to be what he is yali luddawa. Kati ffe tufuke batamiivu olw'okubanga Bobi Wine yakutaakati ye mwali luddawa nga kyakwata ensenene tulyoke tumufuula ekyo kyali. You just want to put Bobi Wine, you people want to put Bobi Wine down, to want us to forsake him so that namu musuule obali. Oba muganda wange yoyo. We are born lucky. Fena nti tulina amagezi. So mututeeke ku minzaani. Temuze wa muganda wa Bobi Wine, muze wa Eddy Yawe. Maybe Eddy Yawe ya making ne Bobi Wine. So gobota katonda. Osigaze ekitonde. Ekiteezo bozikiriza ensi. Ina babaka message yagenera ku babaka. Nobeera mu kifo. N'otandikirawo etaano gwoli woweka. Then wachi ogoba mu 7 ngoli opposition. Era ndo sabachi ensonga balaba ennyumba ya Eddy bakubye endulu. Lwakuba temumanyi. Nina bakulu bange ku kyalo ne Mugomba district balina muzika lina bokka. But a worthless death is not worth to be died. Era ngamba nnyo abantu amu nti ebintu nebyobufuzi bigendemu nga tosanyusa muntu. Because kijja kuba very shameful to die a shameful death. Hano babalanga bayina bwabayina comment gyakola mu kamera bayina okubaamu nnyo sanze tondabayo because I'm not pretentious. I believe in what I believe and genuinely I don't have to have a selfie. Oba okundaba temwanda byewaliza abasabaddewo. Abantu bwe batibali fake. Yes, Damba Rigamanya ganga mulungi ndaba nkwaniriza ko lunaku lwaleero. Ya, muno ekyano gyoliko. Lunaku lwaleero tuyina omwami gwe tukyaziza. Omwami ono oteekeddwa obanga omumanyi. Bw'oba tomumanyi oyinza obba muwulirako amulako ku TV. Okay, basically he's a celebrity. He's a musician, producer, a father. Then right now kati tumanyi ne mu byabufuzi. But today twagala nnyo tutunuulye side ye y'ebyobufuzi. Era yesinzo tuleetewo we. Naye sigenda nnyo wala kansooke mbawe abeyanjulire atubulye kumanya ge then tugende maaso n'ekyatuleesa. Ase musanso okulaba. Nange nsanso okuba nga ndi naawe sebo. Omulabi wange yandyagadde okumanya kumanyago. Nze Eddy Yawe Sentamu. Ndi mudongo. Ndi mudongo, but basically ndi muyimbi, sound producer and sound engineer, mixing engineer. And I'm also partly a politician, you know, business person and so on. Yeah. Yes, Mukulu Eddy Yawe. Njagala tutandikire ku kibuuzo ndowooza ekisooka. Oli muganda wa Bobi Wine? Siri muganda wa Bobi Wine. Yeah. Kuba nze Mukulu Bobi Wine ye muganda wange yaganda nze. Yeyegatta ku nze nze nasooka. Basonyiwa oluganda lwange si lulungi. Abangi tebakimanyi. Okuganda ku kati yeyegatta ku nze kuba nze nasookawo. Kati ye muganda wange. Okitereeza oli mukulu wa Bobi Wine? Ndi mukulu we ye kati awo watuufu ndi mukulu we ye muto wange. Okay. Tuyina kati omulabi wange alina abantu babiri bamanyi. Omanyi ennaku zino twali tumanyi Bobi Wine, but right now tuyina Kyagulanyi Ssentamu. So twagala okumanya gwe Kyagulanyi Ssentamu omumanyi era bw'oba omumanyi ngaani bw'oba osobola otwawulire na Bobi Wine ne Kyagulanyi Ssentamu ono oba twawulira omuntu asobola bategeera obulungi. Yeah, definitely. First and foremost, it was Kyagulanyi Robert Ssentamu. Yes. So n'agenda n'akuba emiziki. Omusajja oyo okujjako nze. Naye abasajja baba batuma amannya mabi nnyo mawanvu. Kyagulanyi nga music terikola nnyo. So naye tuma Robert ate nalyo nnyo lyabanga father kali kusalako Bobi Wine. Kati nze taata wange ndowooza yategeera nga nzadde n'ampita Eddy Yawe as is as that. Yes.
So Kyagulanyi gwe tumanye sawa zino ne Bobi Wine ng'obaawula otya nga gwaludde nabo? Actually, one created the other. Of course, Batisimu, bano muzaala bamutuma Kyagulanyi Robert. He grew up as a young boy with ambitions. Then after some time, na opting okuba omuyimbi, era it was trending okubanga wetuuma erinnya ku mulembe gwe kibayita sex eryapizinga erigi. So he first picked Bobby Rob MC, United dropping after some time nafuuka Bobi Wine. Kali bwafuuka Bobi Wine, good enough yasangawo naffe abayimba mu family. We might have been even the one that motivated him because kiba kyangu nnyo okubanga mukuluwo alina kyakola era mbakubanga mbajja maato kyandibadde mbakubanga nvuga boda yandivuje singako kuvuga boda. So I was trying of succeeding in music, so naye najja mu muziki ntandika okuba emiziki. So it is just because bano ba politicians bali too much bayingiramu nnyo colonialism. There's no difference between Kyagulanyi Robert and Bobi Wine, because the other name Kyagulanyi came before Bobi Wine. Is just turning back to the original names that we are baptized, that he was baptized in. So it's the same very person. But when you ask me that are you seeing your brother, the concentrated musician, to now turned into politician? Yes, there's a big difference because responsibilities zibazaki zanjawulo era ebintu babiteekawo dda tugobera bigoberere. Bana bwana agenda n'amalasi mu parliament dress code batakola ki tejja kati nga talina okuddayo ku nviiri bamusanga nga akyali mu S2 kakati nti ate alina okwambala essuuti, but byonna tebina kye bikyusaako kubanga ne baba ayambadde dreads nga he has got sense to talk. Sense will always come out of him. Ne bw'aba nga ayambadde kitengi, the sense that is coming out of his hair is what is more paramount, not the dress code. What banji nnyo abambala dress code ninga batemu ekiro. Yeah. Mukulu Eddy, kino njagala soko kitereezo. Gwe ne Kyagulanyi Ssentamu ani asooka oyingira ebyobufuzi? Kubanga right now abantu abamu bagamba nti wayingidde ebyobufuzi because Bobi Wine naye yabiyingiddemu. So abatamanyi Eddy Yawe ate abatafaayo nakumanya era omanyi yankubulire. That's where we have background and history. Let me use history. Ensonga kituba tulina history. Kyotaliyo ng'okiraba okisomako ogenda bugenzi n'osoma profile ya Eddy Yawe just basic. Eddy Yawe yasomerako na wano wetu nabeerako mu Netherlands, nabeerako mu America ng'ayimba lwavaayo n'akomawo Uganda n'ateekawo studio esinga obunene bwe yamala n'esimba mu Kampala mu 2006 Kampala n'addamu n'esimbawo ekira kati ona ZD kati awani abasoose just with the profile. But to be a little bit elaborate, nze mu byenkola byonna tulina ebintu nga bisatu bye tufaanaganya ne muto wange. Muyimbi mudongo, ndi mudongo, nze nasookayo and I've played a role in his life ku by'okuyimba. Ndi munnabyabufuzi, nze namusookayo and I've played a role because nze nakayimirawo emirundi ebiri as member of parliament. Kakati in achieving oba waweyanjerega omu yali somewhere mabegako yalina MP we Butambala yaga nti kakati Eddy Yawe yapangisiza gamulimye okukola nga muto we yagenze kireka n'apangisa y'akazigo agende avuganye Ssemujjuŋŋanda. Then neyandika lesengo nambuuziza nti owange wali ozimbye ku nnyumba nemugamba nti kwegana nali mugambe nti nze ennyumba yasooka nagizimba nkyali na myaka 22. So sigenze eri wakazigo and na bino bakuba mbasaa kwerabisa nnyo. Then they find out nti yawa alina n'ennyumba ennene
but nyumba nene kakali mba ntyanga sina nyumba nene ngate muto wange alabidde ku nze ayina nyumba nene waliwo abantu ekintu tebalina ekirowoozo abantu tebalina so njagala osooka otyo nakyo kyogereko igwe okujja okwesimbawo nga ne Bobi Wine yesimbyewo abantu bakirabamu abamu bayinza okukirabamu obubi nti muyinza obba temwawukanye ennyo na famire eno eri mu buyinza essaawa zino bw'okyogerako kyekyo kati famire eri mu buyinza tetulina we tukwataganira nayo era abantu ab'omululu baagala nnyo okutujja ku Bobi Wine tunyiige tumuviire nabo bamuviire olabye bashibaga baani banoona omukazi ono atera okwemula ennyo era babeera nga awuira famire era nga batukonaganya nnyo emitwe ogenda okwesanga ono byayogera ku Eddy Yawe no byayogera ku mulala but finding out nti bo kale batanze okulaga intention yaabwe baagala nnyo nti Yawe abe nga takolagana na Bobi Wine nga takolagana na Nyanzi kakati Bobi Wine kati asigale yekka asigale nabo bo bagambye ati seetuseewo but bino tubirabye fe nga famire tetuze mu politics kuzimba nyumba tetuze gula ttaka n'eri ataata tetuligabana nga tulina mayiro zeeyo ebyanja nyingi. Number 2 nze bwe nkutraininga nga nze ndi mu bubumbi wa nsuwa naawe n'omanyika nnyo n'obumba ensuwa si certificate yakungoba mu kisaawe kyakukola ki nze n'enyanza abeesimbyewo ffe twasooka Bobi Wine mu byobufuzi actually ffe batukwata nako nga tuli ne batufuula bayeekera nga tukyali baana bato. You get my point. Kati ogamba otya nti twafanagana government ya President Museveni, if I can tell you the fact is ye agenda n'asakira abantu bene balyanga baki bwe baagala kino ekyagamba nti gundi yafuuseeko minisita ekiba kyakwekwasa bwekwasa. Kakati kyenjala okuyigiza bannayuganda waliwo omuzungu kyayita mandate bwe bwesiga oba bwesiga oba bakutaddemu abantu nti bwe mba nga njagala tuli e Uganda eno sisaba bwesigwa bwo Bobi Wine wayitamu ampa bubi nga nze nkola Revenue Authority ne bwe ngenda mu Parliament kitegeeza nti nze abantu bamnyima akalulu oba bakole ki bakampe so batuleke twesimbewo abedi peri batabe bona bali mu super division eya Ghana naye with merit ate kitange yangama nti entumu awakabina akanesi yafe emiggo kakati abantu abamu abagezi batono mu family zaabwe abayogo nga bala batamivu ku kyalo kati fe tufuke batamivu olwokubanga Bobi Wine yakutakati ye mwali ludda wanga kyakwata ensenene tuyoke tumufule ekyo kyali. You just want to put Bobi Wine, you people want to put Bobi Wine down, to want us to forsake him so that namu musuri obali. We are the pillars. I told you mu areas zonna nze ndi mudongo naye mudongo nze namusookayo. So I was an example. I'm a politician, he is. Nze nakola ki? Maybe nazimba n'ennyumba okumusooka. Obokire muyinza okubanga mumwaso okula yasooka okuzimba ennene ate nenzimba and what have you. But nze mbadde pira. Kali mwagala pira zikole ki? Ziveewo. Ye tuli bameka ku milioni z'abantu eziri e Uganda. Oba okitegeera. Kagamba mwagala Bobi Wine atufuukire omukisa oguliko obuyinike. Nze nesimbawo nga simanyi Bobi Wine nti ali esimba omuntu ogwasooka n'ogwokubiri guno gwakusatu. Kakati mwagala mbiveeko olw'okuba Bobi Wine azze basebo ne banyabo. Owakabina akaneta famigo olw'okuba alina akabina akanene. Abaagala bonna bajje twesimbewo abantu balondebwe. Twagala mandate y'abantu, twagala abantu batulonde. Batandika tubuuza ebibuuzo nga bakibuuza Yawe. Era temulekerawo kimuuza ekibuuzo kandi gwe muganda wa Bobi Wine olwo Luganda temunako kyalukolera kuba ne bwonaakola mutya sijja kufuuka muganda wa Mulindwa oba Mukasa oba muganda wange yoyo. We are born lucky. Fena nti tulina amagezi. So mututeeke ku minzaani. President Museveni agenda n'akwata ssente ne bazira ne family zaabwe. Nze mfuka MP w'Ekira municipality
mba nfuna just musalo ogwo era balanga tebakola nga banzijayo nga nakyo kiggwa era sigenda kufuuka Eddy Yawe gwe mumanyi lwakubanga muganda wange afuuse president. No, I've already made the name. I'm Eddy Yawe. Temuze wa muganda wa Bobi Wine, muze wa Eddy Yawe. Maybe Eddy Yawe ya making ne Bobi Wine. So gobota katonda osigaze ekitonde ekitezo bozikiriza ensi. Ntula tugambye wakabina akanene tafa mboko. Okay. Mukulu Eddy Yawe. Wesimbawo ko mu Kampala Central. We wasooka then nojjekira. Kyekya kujja mu Kampala Central watya oba walaba nga aliyo akola bulungi n'omwesonyiwa gayo kabeereyo? Yalimu combination nyingi. Mubamu frustration, mubamu okutya, mubamu ne decision making. Anali Kampala Central, first and foremost idea nali sigenda kwesimba neyo. But idea yali ya DP nti now tusobola kuleka Kampala Central nga tombaka abadde wa DP. So I was ready to put on the shoes nenwanagana neye esimbawo nanziba akalulu. That is public secret bwe mwakimanyi. Kakati okwesimba mu kifo kyonna e Uganda wonna as long as you are Uganda nesobola okwesimba wonna optionally. Kali omuntu yandibuuza nti waki tewaddaawo wali omaze okugonza already. Number one, muganda wange ebiseera ebyo yali mu movement ng'ate naye alaga nti indicator zijja. Ekyokubiri ng'ate mbeera eno omanyi bw'obeera eno nga kyangu nnyo nti woozuukuka bw'oti baneighbor kwosobole services oba owulira need. Abaka abasinga tebasula gye babalonze. So that's why tebadde bibalinga eri bantu. Ni wano need oba ogiwulira nga wakazuukuka bw'oti. Bw'aba kasasiro yali ku kyala awunya oba kiki oba needs bweziti and so on. Kusakira abantu n'okugoberera ki gavumenti, okugoberera sente za gavumenti byonna. Osookera ddala kwekyo. Then after nobanga ate ogenda okulaba examples endala elsewhere. So it became easier for me okubanga tenyimirira wano era nga DP yali ampadde enkumbi. Ate kire ekyasembayo nti by the time nayimirira onalingenda mu kooti, by that time ndowooza Nseko yali alaze nti ataalinga ze mu opposition. So stalwart mu DP bangamba nti omusajja ayogeranga ffe kakati kiba kya busiru nga yalwi mu kulwanyisa mbabaza and so on ate okubanga omwesimbyeko. So all that mix made me to stand in Kira. And again wengenda okumira ng'omubaka wa parliament. Ensonga yakuleeta Ekira tugitegedde. Kati bwe tudde Ekira. Ekira essaawa zino muliyo aba opposition basatu. Bwe mbeera siri mistaken. Tulina Mukulu Ssemujjunganda yagidde ku KDFDC. Then tulina omwami nannyini wa Kira Yanga. Simanyi amanya ge ngerabiddemu naye temanyi yagidde ku kadi ya DP. Then naawe. Ekimu kino temulanga kiyinza ate okwawula obululu bw'opposition ne tulaba nga ate NRM abaliddeko akifo. Number one, abantu abamu boyogeddeko sibamanyi. Of course, ndowooza tobamanyi naawe mannya gaabwe. Era bwe bali yerabirwa liba teririiyo. Kati bojjukira lwakubanga babaka abaliwo era balina okuba accountable. Kakati tulina Lubaga. Wali ababaka aba opposition 17. It's going to be people's choice. Abantu bebereramu. Tulina abantu ababaka 17 abamanyiddwa aba opposition abagenda kugenderwa nga 8 kubo ba people power. Oba 10 ndoza kubo bali people power stroke DP. FDC ndoza inawo nga basatu, independent nga 5 n'afanana kubwe batyo. Ne CPA ina. Kati Kira municipality bwemanga waliyo ayina okuvaayo gwe bayita Ssemujju nga wona agenda okugendayo gwe bayita Eddy Yawe nga wona oli wotajjukira. I think tuba tetwawudde mu bululu bwa opposition. N'ekirala tuleme kuba badictator. Njagala oli mugoba Museveni ali mu myaka 3 n'ekige bisanja bimeka. Omuntu wa opposition kufuga abantu bisanja bibiri uveewo.
2 oveewo lwaki oli mugoba Museveni kado nagoba otya nga teweetisse just imagine weetike bloka 5 kabinako oba omugongo gwo ate ofubutula omubbi tekisoboka weeyambule byonna byoyina olyoka ofubutwekawo olyoka ogobe Museveni awa myaka emingi tulina ababaka message yayagendera ku babaka n'obeera mu kifo n'otandikirawo etaano gw'oliwo wekka then waki ogoba Museveni ng'oliwo opposition abasajja abo abajja bwe batyo baba tebakola abula emyaka 4 n'ekitundu emyezi 5 egisigaddewo 6 najja mu constituency abantu bwe batyo bakolagana ne Museveni directly bakanga mbukanzi najja nayuze kooti ye nti olaba banjuzize kooti they are very comfortable with the status quo yensonga lwaki ne mu sente zino balisinga zikayanira tuwe sente twabatumako mugende musabe Museveni sente otugo okugulira abantu akawunga lwaki mu muzigaba lwaki kale abali ku kyalo ba LC tebagaba waki mbaka wa parliament yayino gaba akawunga that's very cheap politics era bagenda okulemesa ko Museveni abo bantu ba NRM abetadde mu opposition yeah okay yeah message wa de loud and clear sigenda jidamu mukulu Eddy Yawe twagala briefly otubulireko Eddy Yawe yani no muntu abadde ali eyo nga mulonziwo nga badde takutegeera bulungi ayongera okutegeera omuntu omusajja kulwa jidabe muzukulu wa Stile Center musajja yali mwami wa kabaka saidi za kanabulemu eyo ndi muzukulu wa Walakira omusajja yazikibwawo empambire Bubuule omusajja yali munnabyabufuzi nga wa DP ngera omusajja muyekera ndi mutani w'omugenzi JW Center omusajja wa DP era yawanga abayekera emmere ente zaffe zonna baazirya tukyazibanja kuba Museveni bwagenda tunazibanja ani awo simanyi ndi musajja muganda ndi musajja munnabyabufuzi naye nga obyobufuzi bijja biri partly because tosomerera kuba member of parliament so yonna mbivaamu naye nga yakufa ndi musician so ndi musician era basinga kumanyako ndwawo okufulumya ne bwe nfulumya akayimba kabatulamu emyaka mingi nkuba nnyo obuyimba obw'omukwano kuba manyi nti omukwano gwe gusooka ebira ne bijja then issues endala ne mba nga nzimbako ndi mutetenkanya era ndi musajja mukakamu kyennemanyiiko ebintu byange mbikwata mpolampola era nentuuka gyendaga nga bwe ngenda okufuuka omubaka wakira ng'akadde kano aka 2021 yoyo Eddy Yawe Center nasomako ebyetaagisa nasomako ebyetaagisa of course namala primary S4 S6 university esooka eyokubiri n'eyokusatu bwe naaba natera okukaddiwa nnyinza okusaba planning nkoleyo ka PhD katayita ako nako nkafune taagisa kyeka simanyi bulungi oba biriwa ebyetaagisa osoma nandyagadde ombuliye okusoma ebyetaagisa kwekulira biri basic ye actually ebintu ebyetaagisa mu bulamu ensonga lwaki gavumenti ekomya abantu ku S6 but yandibadde university naye ebintu ebyetaagisa kwekufuuka professional in a area kati waliwo kati ebirala byennazaako kwekukenkuka waliwo kabayita okugaziya n'okukenkuka byanjawulo kati okusoma okuli basic noga nti ofuuse professional nasoma ndi musomesa bwebana okusoma sigamba nze nkuwa example bwemala okufuuka omusomesa awo nti oyo omusomesa mutendeke kali bw'ogaziya nafunyeyo ne kadiguli ak'obusuubuzi oba ogaziyiza ate okukenkuka nafuuse dokita mu education oba nafuuse mukenkufu mu education oba nafuuse professor kwe kukenkuka okwo ndowooza nawe ali eyo kitegedde nkulu Eddy Yawe bwe tutunuulira famire yammwe na mwena almost omuntu bw'abalaba muli well off tetwandigambye mulina amayumba omuntu gange nti gatemyanga omuntu mulina amamotoka mulina kugaba muli bulungi so omuntu yangaye nti mwe gavumenti ya Museveni mugifunyeemu so mwandirese bano abatalina kye bamufunyeemu be baba bamuvuganya lwaki mwabavaayo muvuganya kakati ate tobamanyi nabanywa katuke kanonya eggomba
era ndo lwaki ensonga balaba ennyumba ya Eddy Yawe bakubye enduulu lwakuba temumanyi. Nina bakulu bange ku kyalo ne Mugomba district be balinamu zikalina bokka. Be balina zikalina gwe tuuke Kanoni Gomba. Ojja kulaba kalina nga 5 za Kasibante, oyo mukulu wange, endala za petrol station ezirimu ezisinga zonna zaabwe. Butuuke Masaka basisita baffe balinamu ebizimbe oba okitegeera. Era munaamanya mujja kulowooza nti baalidde buli naye abasajja badde bakola abamu kutulabidde. Kaakati nze ku level kwentuuse nasoma e Makerere ne nvaawo ne nfuna scholarship ne ngenda Netherlands ne nfuna endala nagamba nalikoko mu studio ya Michael Jackson nga trainee nandibadde nina ennyonyi kuba ne beekoni bwe bajja ne bagenda bakola ki ne bagira naye nga government zaabwe ziba supporting naye nti waliwo copyright and that's a responsibility of member of parliament and government. Ndabye n'abayimbi badde bakaba amaziga sente tebatuwadde sente naye tulina ekibiina ekya UPRS kina biliyoni yaffe ennamba n'ekitundu kye kikuŋŋaanya buli mwaka kimaze emyaka 2 tekigaba sente. Those are almost 4 billion nga zaffe zitudde bazisolooza radio station zisoloozebwa buli kimu buli club zisoloozebwa sente bazikola kiti bazituwa. So njankubuulire there is a glass ceiling gye tulaba next time tujja kyogerako. Glass ceiling ibanga ndabirwamu ng'olengera kyosobola okukwata waggulu mu ceiling munene ng'omukono okukola ki. So this government is a glass ceiling. I would be very far with the ideas I've acquired, with the education I have, with the hard work I do. Nandibadde nga ndi wala nnyo. Ba musicians kati bajjukirwa malima nga baga kini kibi kijjukira malima kakati batusuula eri banagala tubonga naawe nga waliwo kabatuyita bagala tugabirako bugabizi sente nze waliwo ndabyeko nga nsaba ne ku sente za M7. No, we work hard. We just want a good working environment so that we can exploit ourselves before we die. Tulekewo kyetukola ki kyetulese nze ntobye butobi we najja kati kukireka kuno nasooka n'engulu banja ne bantawaanya ningenda nga ngazo nenwana entalo zange because no way kibanja ina right ningenda nga ngula amataka ndi watavi kati wendi wanene oba kitegeera nkolamu oluusi ebiringa ebyekiralulalu naye nga tekuyamba making a sense bwe manna idea gye nkola bwe ndaba nga toweze ku speed eyo nga ngidroppinga mu temporarily. That's why you see incomplete houses neziri complete. So but making sure nti at least ntambula ngenda mu maaso. So nze Museveni talina kyeyali ampadde. Museveni we yajja ne bali ente za kitange zonna nezikola ki nezigwawo. Taata yali mu nte nga 307 ze baatwala yali mudooza mute ne bano nendala paka zasigalawo ntone zonna nezikola ki nezigwawo. Twafumbiranga abayeekera emmere nga tugitwala. It was contribution. Bazadde baffe abamu ne bateefuzi bakola ki baafa. You get my point. Sikwata nko kusifuna ku ministry. We have gone to school. I can be a minister. I can be prime minister. I can be a vice president. I am not. So tosobola ngamba nti nfunyemu bafunye mbaba wa appointment because nze kyenetagisa kyokka mu kufuna kwa gundi si kyensaba. Nemba kubanga kyenetagisa before kugamba nti mutabani wa sentamu we bali kulwana tulateeka to revival kikyosobola okwongera ku Uganda kano. We can make Uganda a Las Vegas of Africa. Wano tusobola okukozesa situation eriwo bw'obonga oyina ku kyalo kati nga Rwanda yesinga okweexportinga abakazi kuba abakazi bayo baki balungi genda advantage y'abantu bakali kyayo gyogoberera kati wana abantu bakyakaze awo oteekawo obuteekeze avenues hotels nnungi ne clubs zinozongera definitely abazungu ne bajjanga ne baspendinga sente wano nga yazifunye Congo yazifunye Rwanda weekend ajja wano nakola nakyakala. People with those kind of ideas bwe zibanga ziri blossoming naffe abalina ebirala bye tulabyeko nga California Hollywood biba tusobola biteeka mu nsi yaffe ntubanga tuna kye tulese. Gavumenti eno nze terina kyenteereddewo kuŋŋamba nti mwami yawe gavumenti eno engambikako nedda. Mu bigambo by'oyogedde olina ekigambo ky'oyogedde ekindeese ku kibuuzo kyange endowooza ekiddako. Oyogedde ku nnyonyi nti singa kati olina ennyonyi waliwo eŋŋambo ezibadde zitambula ku internet ne social media nti wamala dde okulagiriza ennyonyi era kati oli mu kuzimba kisaawe weenaagwa. Ekintu ekyo njagala omanyi tetwagala sagala nnyo sala bigambo so njagala gwe abakisettinga right ennyonyi gyeri oba nina essuubi
nina essuubi era bw'oba n'essuubi okuzaala omwana bw'oba ozimba ennyumba oteekawo ekisenge ky'abaana era bw'oba olina essuubi eri wasa ekitanda tokola kya single bed ogula ddabo. Kaakati nze nina essuubi nti the limit will be the sky. Actually, if I can even penetrate the sky, that will be my goal to go. So ennyonyi zigulibwa abantu era nze wonna wonna bwe ŋŋenda nzimba making sure nti ekyo kibaawo. Unfortunately kuba tekizeewo mukwano gwange nankyalira kuba nina emikwano ezigiyina azibalina ate nga twasoma nabo nga bangi naye nange anampaamu nenvugamu naye Mukama bw'aba nkwatiddeko obulungi ennyonyi kisoboka esobola okugulibwa naye siragirizanga nnyonyi. Zo nzeegomba ne mu yaadi zaazo ezitunda empya n'enkadde bwe mba ntambuddeko ŋŋenda nga Switzerland ng'ezo mpitayo n'obutabo mbusoma n'okuvuga n'enkola ki sinavuga naye actually with the corona nali ngenda kutambula ku luno because nina mukwano gwange mulala ali Calgary eyo yannambuza ate yagenda mu agriculture, is an African man. Nantuuza mu nnyonyi ye ng'omusiri gwe ogw'obumonde bw'ogulambula n'emmotoka olwawo nnyo nannambuza ng'atunda ttaani ne ttaani z'obumonde ng'azitunda e Boston, yalimira Canada azitunda e Boston, azitunda mu Canada mwonna ne some parts of America naye nga ennimiro yesamba ey'obumonde ogirambula na nnyonyi. So bw'obeera ku ebyo nange mbibingamu nti once upon a time that will come to pass. Mu bintu bino ebyobufuzi tulabye nga era tuwulira bulijjo tulaba era ne tuwulira abantu nga omuntu bw'avaayo okugezaako okuopozinga gavumenti eno eriko families zaabwe zijja zituusibwako obuzibu obw'enjawulo, abamu bawambibwa mubaamu n'okufiirwa obulamu. Okusinziira nti gwe oli Muganda oli mukulu w'omuntu ali mu aspiring okubeera president right now, ekintu kino eno gwe tekirina ngeri gye kikukosezaamu? Definitely naye kati ate ebyo kati ffe nze mu 1996 nayimbira Ssemwogerere oluyimba mu 1998 before I went abroad nenyimba oluyimba lweta Pearl of Africa ne baluggalawo nakwatibwa bakono baffe abamu ne bakolako unspeakable words babasibye batule ku busajja abakozi biki ebifaananako bwe bityo. Kaakati ono yazze obuzi mu kintu kye twayitamu nze natandikawo okutwaka mu Kampala bansibye emirundi gyotala that is nga twakava mu kalulu akatuza 2011 nensibwa emirundi gyotalabangako oba okitegeera kesi ezimu zakagwa buggwe. Kaakati ono yatusanze ono muto wange yatusanze yayingiridde field yamu sigiyingira atusanze ffe twakubwakubwa dda emigo yes the worst that can come is to die, but you know gwatabirimu omanyi ogenda kufa ddi, and so it's worth to die a worthy death, but a worthless death is not worthy to be died. Era ngamba nnyo abantu amu nti ebintu nebyobufuzi bigendemu nga tosanyusa muntu because kijja kuba very shameful to die a shameful death. Oyinza okusanyusa omuntu nga si byaliko. Tulinawo political leaders abalimba bangi nga ba counterfeits nga ye akolera musajja oli n'abayingiza ekintu n'abakubya amasasi ye n'asigala ng'alya. Ne bw'ogenda mu kintu nga gwekibirivingamu ne baba gwewali otambula naye for example nti otambula bano baani bano ne bamugula gweri ku focus yo ne baba baguze mukamaawo eno Uganda teriko land title nti yagundi. You will stay in the place and you'll do your work and you would have put a step ahead, you would have put a contribution in your country. So bw'obanga olwana ndaba nnyo ba politicians tutera nnyo mu power, simanyi mu byobala ku TV n'olaba mukulembeze kati nga
bwayimirira bwati hano babalanga bayina bwabayina comedy gyakola mu kamera bayina okubaamu nyo sanze tondabayo because I'm not pretentious. I believe in what I believe and genuinely I don't have to have a selfie oba okundaba temwanda byewalira abasabaddewo abantu bwe bati bali fake mbala banyawula bagenda kwesimba kuba meya wala kuba MP and so on naye bo banoonya ka moment kalibu abadayo temundabye era agamba gunti tukyakulaba wali si kwe kulaba kikyoli kikyoyogera. Are you consistent? What have you been 5 years ago? What have you been 10 years ago? Tuyina abantu bangi nnyo nga tebabira nkomu bya bufuzi naye nga bayiseemu nnyo naye namba I'm warning Uganda nti namba gye bayiikiddemu era gye bagenda okufulumiramu kubanga bibanoonya bitono okusinga ku migota mutakuba nkulu yibaye MP 2 ne bamwe obukadde 5 oba ente agambe nti a business abala banoonya mirimu naye wowo abantu abaddewo nga they have passed the test of time. I told you experience is the best teacher. When you are less experienced, you don't know what to do about oluyi. That's why people quit. Bwakuwa sente mu byobufuzi okola otya bazikuyitira. They don't know. So baachivinze nnyo ate baze nnyo ku social media. Ajja yenze gundi mujemba buli nateeka abamu banoonya kubalaba. Bannaye nga tebannangula nze. Nga njogedde ebintu bingi tebannangula. So as far as we are concerned, bubanga kyolimu ogenda kusanyusa mukwano go Eddy Yawe kubanga fani wo bwo kyolimu ogenda kusanyusa Bobi Wine kubanga abadde fani wo oli fani we wa fani wo nze sikuwo nkusanyusa busanyusa oli mbadde nsaba to taking a major role olw'ensonga nti mulimu a lot of frustrations nyingi goyinza okusanga nzo kulooza nti Yawe wanatuka ku eri yena naguma Yawe natakola ki nataguma oba gundi nataguma. So yingiramu ekintu nga totunulidde nze oba oli believing at your believing. So tulina gata just belief okwewala disappointments, otherwise to avoid to die shameful deaths. Kujja kuswala nnyo ng'ogenze otaddewo omubiri nga by'otuutiremu mu bito bitegeera tegeera by'olimu kyolina okutegeera okusooka nti ino ensi is as good as yours as well as it's mine. We all partake the same share and I'm not supposed to tell you what to do regarding human rights. Tutegeera butegeezi nti ensi yaffe ffenna oba okitegeera era oba oyambuuza nti gwe bannaye mwogera ku byennyonyi naye osobola ogivugira wano e Uganda. Can you imagine that? Would that be a question? Yes. Nti bannaye bwogulemu keyakabi Uganda tevuika so nsi nnyunu byakubeeramu ensi nnungi ey'okubeeramu kwe kufuna kyonna ky'ofunye n'okireetawo wakati gwe ositola okuzimba ekintu bwe kiti e Uganda muli totya and so on. Why should we fear for our country? N'abatufuze batuyambe bategere nti we have to go ahead and we live once in this country. Yes. Nga tunatera omaliriza singa tugeza bugeza singa bukya kumacha 2021 atuuse Kyagulanyi Ssentamu ayisemu kuba president naawe oyisemu kuba MP famire yammwe oba oyinza gigeraageranya otya ku ya M7 we yayingirira mu buyinza? Be very different. Number one, tebifaanagana. Oli yawamba obuyinza oba ombuuza ndi Bobi Wine ng'agenza muziko n'awangula mukalulu oli yajja yagwa ye yasemba. If you read history, ne babba akalulu ka DP n'agenda anoneyo akalulu omunyago gwa DP gwe babbye. Just imagine babbye essimu yo mbadde ne mukwano gwo mbadde awo resi ne babba essimu yo n'ogenda mukwano gwo n'agenda n'anona essimu ate n'agyeddiza. Yakola ebintu bibiri. Yakola treason n'alwanyisa obukulembeze obulonde oba mu buluyi oba mu bulungi. Kale kalugambe tebwali bulungi buno n'ekibba ate gw'okyeddiza n'abusigaza. Ono anoonya mandate y'abantu bwe bamulonze n'afuuka president bajja kuba abantu banjawulo. Number 2,
sijjukira muganda wa President Museveni yenna yesimbawo mu myaka we yagendera mu nsiko simujjukirayo n'akamu simujjukira mu gy'ekinaana kati nze nesimbyewo banonde ng'omubaka ebinandako minister that's just an appointment that will depend on what is there ne mu kibusobozi bwange yeah nze ndaba nga byawukanira ddala byanjawulo yeah. Okay. Nkulu Eddy Yawe bwe twawadde twogera olinayo wagambidde nti wayogedde ku mukulu Ssemujjunganda noga yagenda okuvaayo goddeyo naate weesimbawo oko naye kiki wali okola mu bukyamu luli nga ku mulundi gunene wakitereezeza ekikuleetera obeera sure nti ku luno gwagenda? That's a very good question. Number one, oyinza okuwulira abantu ne batawulira naye bwe wayitawo akabanga bagamba gundi yakoze eki yatugamba ekyo kyapeninga naddanga wakabawulira omulundi guki gumu nembuuza nti bane mwavubuka nti ye ku levo y'obwemupi mwe mwakiibinza eki mu nkola y'omubaka ono abaddeyo nti angaazi nti abakyala mukyuse kyenkanawa nti wali nti akomawo ntya takomawo wayisewo akaseera katono nga kalukanaatira okutuuka ng'akomawo tulaba koti ge nga Hussein Museveni agayuza nga muvumo evumo nga 5 ng'akola ki ngadda. So that was a point. I came a little late at the same time when I explaining maybe amu tebawula bala ne bakola ki bawulira basesimba ngo ne mfuna mwansi wa mutwalo. Number 2, ebigambo bye nayogera mbinyongero bisimba kamanya kati nga nayi reference mbagana baga nti muswere tawulira abagizika n'omulambo babazika ekisanya kiri bakikola ki babazika mwongera babongereko nti nedda ssebo katula bitukoze ki tuzukuse. Iyo number 2. Number 3, I'm still consistent. I have been consistent. Number 4, wabawo circumstances eziri technical omuntu okuyitamu nuli abantu abagira ku kisumuluzo bonna abasinga tulina bakansala batamina kuandika mannya gaabwe niba kyali kisumuluzo busumuluzo naye kakati gwe nange ekisumuluzo tekikyagulawo ekisumuluzo tekikyakola tekikyagulawo kakati make it very technical nti ku lunaku lwe lumu bw'obanga bwe balonda president ow'ekisumuluzo nga yawangula wano mu awa yemu almost mu dakiika yemu bwekubanga akaluwa omala okulonda kano ate olonda kano bonna nga kisumuluzo MP era circumstances nyingi ezaaliwo okuba nga ate batiikinga ki batiikinga kisumuluzo. So n'ensonga endala nyingi nnyo sekyo kyamuyamba naye kakati talina waayambibwa kuba n'okuweereza taweereza abantu bakira municipality alabikidde wano mu byakawunga ye aba anoonya kabadi alabikidde mu byakawunga kusaba gavumenti sente. Let me tell you something. Bw'oba olina omuntu gw'oyagala okujja mu gavumenti ate gw'osaba obuyambi it doesn't make sense. Speaker wadde beekyangamu ne Museveni naye muntu wa Museveni era wa NRM gw'onoonya speaker nti onoonya oti sente tebaazimuwa oba baazimuwa n'azirya kakati abantu baafuna emmere eyo abantu yanoonya option yonna kufuwa afuna akasente konna kola ki okufunako akalulu era kakati ketonye era n'ekyokulala ekisembayo waki olowooza nti wandiremedde ku bantu nti bufuuse profession oli bw'ogamba nti ngenda kwesimbawo ewa Ssemujju si wuwe sigenda kwesimba mu time gy'alimu ngenda kwesimba nga bamaze okukola ki okumujja effena tujje era agenda kwewandiisa butonga bwegenda okukola ki okwewandiisa. Yes. Alright. Angenda sooka nkwebaza olwakaddeko kansubire mukama bw'alibeera atuwadde omukisa omulundi omulala oliddamu n'otuwa omukisa okukola ki. Nkulu Eddy, mu bigambo bye wagambye famire yammwe mwakola nnyo mu lutalo luno olw'ekiyeekero olwaleeta gavumenti eno eriko mu buyinza. But right now ate mmwe bamu tubalaba nga mmwe abali mu kugezaako ate okusiguukulula ekintu kye mwaleeta
nsonga ki gy'oyinza okuwolwa kino? Nga banambi omunyago gwali nti family yaffe jjajja waffe twatekayo obulamu bwe n'afiiramu abubuula awo kyekyali ekibira ekyakikuma abayeekera mu Mawokota n'akwata ne mutabani we ekitange naye ente ne zitugenda ku faamu ne bazitema twalinga bato naye nga abayeekera bajjanga ne banona emmere tulina bakulu baffe abamu abaagenda tulina baganda bataata abaafiiramu bwe twatuuka mu kugabana not personally okugabana kw'abantu bonna abaalwana mu lutalo yensi ennungi buli omu gye yali yeetaaga fairness nti amagye tegalina kubagaba bakyoli bokka nga bwe kyali tulina kusanga muntu n'omukuba essasi kwegambe corruption nifaanako bwe bitu byonna bibalwanyisa saali mukulu by that time but history tells bwe bituuka wano ate tribalism neebeerawo ne bituuka wano ne wabaawo ng'ate abafuzi balina kuva sayidi emu babakulembeze ne bituuka wano ng'akuta obuyinza abulemerako efuusa eddiini nga bagamba batera okugamba nti ekiswa bwe kikyusa amaaso ng'okyusa envubu ogenda okwesanga wotambudde yali akulimba so yensonga lwaki twekwatiramu atalina mukamwana ye kamwana ki yekka ate bwe wekwatiramu n'owulira nga ate abantu bagamba genda mu maaso owulira amaanyi ago ate tutambuddeko tuli exposed nti owulira ebbanja ddene natambulako edda ne ku bifo bye nasoma nko byenkananga Uganda ne obanga babijerega tolaba zittake zibagamba sick man of Europe and what have you nga Uganda tuli ku level yemu ne botuuka ettake kati weewuunya abantu baba deportinga teba deportinga mutake kuva kudda tayina aba deportinga bana Uganda okudda okuva ettake so buli omu naagezaako okwekwatira mu level eno ate ekisindikiriza abantu nga bano Bobi Wine abatakola bubi nnyo mu by'okuyimba nange mbadde comfortable naye ogenda okwesanga nga oluusi ne boosindika bakifudde kya profession nti nze nina okuba mu kifo kino ate abamu batubuzaabuza abamu ayogera kino kasita agenda mu ofiisi nga dali mu opposition nakufrustratinga yensonga lwaki twagala okukwatemu this time kati boogera ku bintu bingi ate ababyogera nze bendaba nalaba omukyalo omu era mulalulalu erinnya ndyerabira nti Eddy Yawe enjala yali emuluma nnyo najjo ne wange naŋŋamba nti enjala ngeri ng'obwavu bunzita ne mutwale wa President Museveni n'amuwa obuwumbi busatu tamanyi bwabala kawumbi ye yennyini akutwala tamanyi bwabala kawumbi talina wabeera gwalisogezeza kutetenkanya omukyalo nasooka omulaba nga house girl mwami Julius muto wange tumutegeerera bwe yansanga nga mpita baaba yawe namutwala niwayitawo akabanga naga nti Bobi Wine alaba muhoozi yawe alaba omukyala gwe boogerako mole simulabangako naye musubira njala mulaba nga sinava mu nsi muno Nyanzi alaba Salimu Sale kakati gwali saidi eri ate wakigwa olaba ebiri eno number 2 bwe mbanga ndi celebrated nga ndi opinion leader nga ndi muntu w'abantu basebo ne bannyabo temugendera ku ŋŋambo Museveni kyabayagaza yawe oba omuntu yenna ali nowuni kwatula nti nvudde mu people power nvudde mu dipinzizewa tewali Museveni reason eweesa muntu ssente ng'akyamugamba nti genda kibanga gamba nti gayo mu support mu buli omusanga nga mwasenda nkuba oluyi tekiriyo not at all buli muntu gwe bagula bamugula asavinge ate sigana nti bakyagula abantu bangi nnyo naye buli muntu gwe bagula bamugula agenda asavinge ali ebigambo bye bakatomu balaba n'abalala bonna abadde agamba kino abadde agamba nti ekiwunya ate yagamba nti ekisinga akakalosa sikalabangako so abantu abo mubaveeko babyogedde ebigambo bingi naye nzitira kufuna budde obwo kukola ki abalala bagamba nti yawe muserefi za Bobi tatera kubaamu nnyo ensonga eyo bagamba tobeera mu bifaananyi bya Bobi ebiseera ebisinga kubanga walya kati problem eriwo gye batategeera nze Eddy Yawe I'm a star celebrated and my young brother is star is celebrated so instead of nze okukwata east yakwate west ate mbeere mu serefi it does not make any sense
jembeera bwembeera mu nkuuka nga bamuganye baganye chakachaka okugira yewa abeerawo bwa mukutaluwa yewa agende Canada n'agende Japan n'agenda mu America bula tufunye ngo mu Nigeria zinga mfunye options you get about people power mbeerawo. That's what I'm supposed to do. Katubere mu katufu enna ne ba wannabe unless yaweza wannabe nembere ne ba wannabe abagala abanonye kutusanyalaze. No, nze rolo gye nina okukola ngikola nga nze era sibeera mu kabampaane obanga bandaba naye ababeera munda bakyemba nkola era nkikola nga nze era nga nkikola nga Munnayuganda era with or without Bobi Wine kubanga wayinza okuba wakaseera nga Bobi Wine tali naffe nga bamukutte then yawayina okuba nga tolina kukola ngo ndaba yawo nga bamukutte. Nze nakoma wano neewuunya nali nva Canada ngenda okutuuka wano ng'ensi esiridde Bobi Wine bamukutte naye nga bapolitician bonna abagenda mu pate bakyagendamu nga it's normal business. Paka we nagamba family yaffe nti bannange tuteekwa okuwa gavumenti nsalisali ya 24 hours okutuwa muganda waffe kuba tetwayimiranga n'abapoliticians kuba abapolitician nga tetubalaba amazima gaga tambufira mu kirolo kyabanye n'obukubi butonyerera bapoliticians baabula aba Uganda bonna. Jukira tugenda okuzika kirumira bonna baaliwo Uganda yonna yaliwo ya politician tewali yakyogera nako tulina okulwana nnyo mu ggwano bamukuba nnyo no. Kaakati sebo twasitukanga famire ne tuba nga tulwanira muganda waffe Katonda n'amutuyamba n'akomawo nga si mulambo. So as far as we are concerned tulina obuzibu bungi nti abalaba wala balaba nti Bobi Wine ayinza okufuuka omukulembeze wa Uganda naye bw'aba afuuse yawe bw'aba awo nze Syria ye bwe balowooza Nyanzi bw'awo nze Syria naye Nyanzi oba yawe oba omulala babaddewo era Bobi Wine ng'ali bubi tetwagala tufuuke babikulya balungi mirimu babikulya. You get my point. Bobi Wine yakwatiranga ensenene mwali ludda abassebo ne banyawo. Njagala mbuuza abantu bonna babeera awo aboogera owe yajjaawo ng'azimbye olubuto bulungi n'agamba nze sigenda kuwagira muganda wa Bobi Wine n'omu mbu bonna tebeesimba gye kubanga Museveni. Njagala mbabuulire omwami oyo emyaka 15 nga Bobi Wine akyasitragolinga to be what he is yali luddawa. Emyaka 7 emyaka 5 emyaka 2 abadde luddawa. Waki ojjira mu kufuna kukka era waki olowooza nti Bobi Wine bwe yeesimba kuba president baganda be basizinga okuba nga tebakyali baganda be era waki olowooza nti fe abeesimbangawo nga tulina loze tuzanya Bobi Wine bwajja era atufukira gundi mukisa gwa buyinike ennyumba zaffe zonna muzitadde ku struggle. You get my point. Tetukizibwa kubana nyumba nungi, tetukizibwa kuwasa, tetukizibwa kwana muwala mupya, tetukizibwa kola kintu kyonna ebibyo byonna Bobi Wine bw'anaagwa bw'aba ayiseemu tetulina kuba paati wabula bw'aba afunye obuzibu family you are just users mwagala opportunity malayika ne mukulembeze y'abasindisa oli mugye nti family mugikubedde wabbali bwemala ogikuba okudda wabbali ate mulyoke mumulekaawo yekka n'amagezi ge muwaddeire fe tetulina mujja kwegula gy'abantu baneffe tulina kwegula tujja kukola ekibadde ate good enough kituyambye nnyo nti ekintu kino kisanze Eddy Yawe nga Eddy Yawe. It's not Eddy Yawe made by Bobi Wine. It will be even the vice versa. Eddy Yawe akoze eki abaddewo era nga alina following era nga bamumanyi ng'omuntu alina amagezi era ategeera era ali principled. Eddy Yawe yeesimba Kampala Central n'afuna obulubusuka mu mitwalo 2 nga Bobi Wine tasubira nkwesimbawo. Eddy Yawe neesimba ekira tafuna ko bulubuka wansi wa mutwalo. You get my point? Yes. Why don't you think Eddy Yawe is the one who motivated Bobi Wine to go into politics? Why don't you think if at all Eddy Yawe sang first yet a studio singa Bobi Wine mwakola ennyimba ze why tosubira nti ne yamufuula star? Njala nkubabulire Bobi Wine abadde munnabyabufuzi emyaka mitono nnyo okusinga wabadde omuyimbi. Ani akontributinze ku buyimbi bwa Bobi Wine okubaawo? It's the family.
kati kiba mwagala tubeere nga ate tuli basiru tubeere nga tuli awo ate tumuwakanya buwakanya. Number 2 oba number 3 kinalabika kitya omanyi nsaagala tube nga twesalira omusango ku saidi emu oba endala. Mwagala family ezimu zinayo abantu abategeera omu ku babiri, omulala baddokita, omulala n'asomesa, abalala ne banywa omwenge, omulala nabo omubi w'oku kyalo. Twebaza bazadde baffe ne Katonda tukwatirako. Kitaffe yazaala abaana 3 mu 4 ko bwe tekuliiko mubbi wa Lulango oba omubbi amanyiddwa, tekuliiko mutamivu wa ku kyalo, tekuliiko ni kompompo olupen, maybe tekuliiko na mwavu, ate nga ne ssente bazitugabe kuba bya kitaffe tetunabitunda. Tuyina mayiro ne mayiro z'ettaka tetunazikwata nako. Ne Mukama atusobozesezza bw'ogenda Egomba mu kyalo n'obuuza Kasibante Josefu ayinamu kalina eziwera 5. Oyo mutabani wa Sentamu muganda waffe. Tulinayo Peter ayinawo zikalira. Bw'ogenda Masaka tulinayo bannamagembe n'abalala balinayo amayumba ag'akabi. Bw'otuuka muno n'obuuza abayimbi waliyo Eddy Yawe oba okitegeera, waliyo Mickey Wine ne Banjo Man. Ate si bayimbi abapangisa, bayimbi abalina zi crib oba okitegeera. Tulina Nyanzi n'ejja n'abalala. So kati mwagala ate opportunities ze ate gufuukire omukisa ogulimu obuyinike. That won't be possible, especially when you play the role. You can be with a brother nakula ebibye nga tumufana kandi wata avino jana omwesibako bukulu neffe tumwesibako. Era eyo point y'obooluganda mu biveeko kuba temuli babaganda ba Bobi Wine. Mwogere ku birala, mwogere ku areas endala. Ebyoluganda kuba temujja kusika. Nze Bobi Wine bw'azaala abaana, bwe nzaala omwana asobola omutuma erinnya, nange nsobola okutuuma ki? Owe. Sebitakwatako tebigenda mu kuba kati bwe tukayanira ettaka oba obusika. Tuyite Uganda yonna nti kundi akayana. Ebyo byaffe. Kwa tuyinza okuba tukyakayana obusika gwe n'ogirwa ne tukkuba eŋŋumi ffenna. Oba okitegeera. Tokalinga byotasobola. Abanyankole bagamba kyotali okirekera embwa. Ffe as far as family ffe temukwegamba tebibakwatirako ddala. Ebyo byaffe bwe tujjanga ne bakwata nga Bobi Wine afuuse president ne babalirira nga tenda zonna zikutte n'aziwa Eddy Yawe. That's the case to answer. Naye Mickey Wine waba ali ekyaddondo nawula nga kimu ayagala okwesimbawo, that's his right. Yesimbawo bw'omulaba tatuukiridde nga mumumma akalulu oba okitegeera. Naye temumma akalulu akuba muganda wa Bobi Wine. Actually ku family yaffe mwantuwadde n'akalulu akuba ye singa tuba tetulina bwe tuli, kubanga tulina kye tumugaseeko. Ssebaggala bwe yajja teyajja ne baganda be, yajja ne Latifu, nejja ne Nabiira, najja ne bakansala nga 5 bonna nga baganda be nga temwakyogerako. Firimu ya Gondi family ya Kennedy mu America badde mbyavuze emyaka 4. You get my point. Bill Clinton yesimbawo kati mukyalo yabadde agenda okwesimbawo. Ebyo nga tembyogerako. Okwesimbawo tekulina buzibu. Bobi Wine actually bwe yesimbawo kandi badde kakolyo ke twandi bakoze kanene nnyo nti bwe yesimbawo ffe nga tetwesimbyewo tuba tubakubya akazannyo. Ajja kubba nga bwatuleetera nga bwe tulya. Nga bwonsanga nga nze nguze chopa zange nga 6 tulina kyombuuza wannondako. Naye nonda mbe accountable. Mbe accountable. Si kibi family emu okuvaamu abantu abategeera abangi. Kyekisinga buli muzadde kyandikoze eki. We should be an icon family. Bad enough ni baparents baffe bagenda ne wandi badde mwebaza family eyo okubanga yigiriza abaana okubanga yajjamu endukusa ennungi okusinga ebirerya. Alright. Ntoyanziza nnyo mukulu Eddy Yawe. Ngenda kusaba essaawa neno owe abalabi baffe obubaka obusembayo n'okusingira ddala abalonzi baabo omutira municipality. Bassebo ne banyabo. Okweyagaliza si kibi. Naddala ng'ekintu kyeweeyagaliza ogenda kibeeramu. Nze neeyagaliza okwesimbawo si kufuna mulimu. Naye njagala bwembeera nga walungi. Era nze mbasuubiza sijja kuba nga kulembeza abalala kulemera ku bantu nze nja okuba nze omukulembeze MP w'ekirapa Kawanankunkumula omukono mu kibya no.
ngeza kulaga format nti banna ensi yandibadde bweti bw'obeera member of parliament balina ekkooti babakwambaza. Nafunako ka chance okumiitinga Swaziniga nga nkyabeera e California nga naye akyabeera yakulembera California ye governor. Naye nga oleeta ideas nyingi naye nga tezitutransactinga kubanga ozengaani. I wish I was the MP of Kira municipality. Tractor sente zocha tractor or because of technology nyingi okusinga ozi transporting ozireta wano. Nandi mugambe tractor ezo zituwe zigende zikole enguudo zewaffe. Tractor zitukozesa wano za mulembe gwa dda nnyo. Computer okudestroying computer ezo kitwala sente nyingi nnyo wa companies destroyinga okusinga ozireta abantu ba wano. Bwemba MP wa Kira municipality nandisose ne ngamba government tujjeko etteeka ebbi ku bikadde libateekawo. Banaye tutaddemu amalo mangi nnyo abakulembeze. Ba MP tebali knowledge bo ate bafaayo. Tulina etteeka ly'ebikadde nti bw'ofuna TV enkadde wano teyingira mu Uganda. Tebatunda fridge nkadde, tebatunda TV nkadde, tebatunda computer nkadde. Technology gwe tukyayina wano gwe tukyakozesa akyali myaka nga 15 emabega. Wabula TV etali mu box tebagikola ki tebagikkiriza. Nandirwanye nga bwensobola etteeka eryo ne livaawo. Ne tulobingira abantu institutions nyingi nnyo eziri all over the world ezina ebintu ebikozeseeko because bo balina sente nga petrol bikozesa. Mujjukire nabagamba tukogende Netherlands nze nasooka okusemba. Point number 1 nti makeetu atusoma tukukozesa computer. Naibwanako bwerwanyi nembeera makati ate nemba kuba kulembedde lwa police ezimbi. Badampinge Uganda nene ne computer zikanika bayigira ku nkadde kale bate mwaga tuzikozese omwana ategere nti computer bagipangula bwe bati ne bwe bati and so on. Toja kupangula computer box atojipangulule ba makanika n'okubanga naffe tusobola okuyiya fili. So kan tujeteeka eri ebbi. Number 2 nintandika okulobingira abantu amasomero agamu Kira municipality. Kira ulubi ejja kubanga sample litmus paper ya Uganda yonna. Talent is why I'm before the camera. Otherwise bandi badde basanga omuyise ne bamugamba nti tubulire bigenda maaso. I've excelled in talent. I went to school. Nze nino kuba nga example nti talent tova mu ssomero sigala okibeerako. Bw'okibeerako kitegeeza nti wawe yanyamba nga ntandika. Nawe wenyini bwe mba nkukutteko nawe ndya kuba okola ki bw'oyamba. Talent ojoso ogifula omulimu. Omulimu ogwo ate n'okozesa n'abalala. Omuyimbi ow'amaanyi aba ne bouncer nga basatu aba abasasula mifo ky'okusika obusimu n'okuba abantu obutayimbwa abo omuyimbi baba tebakyasobola kikola kuba baba basasula. Omuyimbi abaako ne ba backup baba basasulwa abaako n'abakuba ebidongo. Bw'akola show aba special n'abafumbi ba chips n'abakola mu bbaala ne companies ezitunda omwenge ziba zikola. Bw'okola show ne batuwalisi babajja Uganda nsi nkyakaze. Tulina okukozesa entegera y'Abannayuganda oba enneeyisa y'Abannayuganda okubanga tutunda eyo okubanga abantu bajja for tourism like other countries too. Kakati waliwo ensi gwe wagenda nga bagenda because of festivals. Wabaawo empaka z'ente ezirwana mu nsi ezimu, wabaawo enkoko ezirwana wowe nebifaanako bwe bityo. Abantu ne bagendayo because of that kubanga ye culture yaabwe naye sente ne ziyingira. Omubaka wa parliament ate kubanga ow'omulembe guno ate kubanga muyiiya nnyo. Bw'ogamba nti ozze okukola ebiri basic ng'okugoberera projects za gavumenti n'obutalyanguzi na bufaananako ojja kusemba nakyo olw'ensonga nti ne projects za gavumenti bw'oba tezizze olwaliyo kyoba ononye ki mu parliament by'ozzogoberera tebizze tebituuse. Okay? Okoze nadizi mu Kira municipality muna temuli muko mulimi byogoberera tebiriiwo. So omubaka wa parliament okubanga ali practical you must turn the people into the nojukiza abantu nti bannaye kuba ffe tulina wano kati areas ezimu osangira ddala abantu nga tosobola oteekawo facilities nga bagenda bakansolinga abavubuka nga bwe nali mbagamba nti omuvuzi wa boda tebagifiirako. Number 1
bw'oba ogitandikiddeko it's okay n'ogivuga omwaka oba n'ogwokubiri naye bw'obanga okyasiba kyakwesa osobola okutukola tuteekawo facilities eziwola niwewolayo kawiishi n'ovuga uba empewo yandikufuuyidde emyaka 5 n'ofuna n'ebirwadde mumawugwe n'obanga ogiwonya n'obanga ogenda mu maaso ate space n'ogirekera munno omulala but whenever there is no space to creating ababbi whenever there is no space to creating bamalaya whenever there is no space given totula mu kifo kimu and 1 and 2 and 3 so banakira municipality mbajukiza nti ngenda kuyimirirawo nga sinayimirirawo nsaba Katonda atuwonye corona ono era mwekuume because tekimaking any sense nga abasinga bafudde nga Eddy Yawe Nyakalulu at least nemo okwesimbawo abantu ne batafa at least bagana okunonda abantu ne batakola tebafa so ngatta edobozi yange kubakulembeza kuli abakulembeza abalala basebo ne banyamu mwekuume obulwadde gye buli era butta kuva ku ebintu bwabongeddemu andi watabigwe soka weekuume ebira tunabiraba ng'okoze eki nga tuuse wali then after that ngenda kwesimbawo ng'omubaka wa parliament wakira municipality era mbajjukiza nti enswera etawulira abagizika n'omulambo nagamba nga abantu abo nti bakola katemba nti bwavuma Museveni avuma muvume abantu bano mubalabye kulwanira ssente it's all about money bw'obanga owulira nti nno nti olina okugulira abantu akawungo ga $2 tunde emmotoka yo ndaba bakuwampe gitunde ogulira abantu ki akawungo okusinga ate okubba ssente za gavumenti nga mwefudde abaka wa opposition nga te muli babbi okusinga okulimira mu parliament emyaka n'emyaka nga ne Museveni gwe mugoba wa myaka then what's the sense into that mwebale nnyo mwebale dda abasebo ne banyabo alright yes oyo mukulu bamuyita Eddy Yawe Sentamus erinnya lya family eryo mpozi banachura obubaka bwe ndowooza mbufunye loud and clear ku mulundi gwo emirundi giri gyonna mubadde nga enswera ezitawulira but this time round ndowooza muwulire yakuba ekyokukola mukimanyi last time yababuulirira ne mutawulira but this time round ndowooza amatu gammwe ku luno mwazzemu gakunkumudde bulungi alright sigenda kulandaganya ebigambo by'omukulu byo bibadde loud and clear sagala kuddamu bingi byayogedde ngenda basamba sibuli wano eno dambayirige manya gange obadde ku muno teyola subscribing liking commenting oba ina kyagala okwogera enamba yange esimu kweri osobola okujja mu kabox kange ka WhatsApp Facebook page muno gendo liking osobola following ebintu ebyenjawulo bye tukola ku page yaffe ya Facebook mwebale nnyo mwebale ddala